Third TV kitalo bambi atitwa omukyala mu Bukambwe afalide nakazi wetachikiriza mbina masawo tachikiza kakasize ekirumbi na masawo batumudeka abalikata ne Saudi Arabia basinza mu ggwanga alya tu Uganda batumudeko nembeeba zo nibagamba nti muli bamaanyi okubanga munfollowinga Envajita Third TV UG amawuli embanago gabagatambula okwetula eggwanga Uganda Third UG News Third TV UG KR TV Uganda na KBTV UG mungera kubanga muzi following us nate mujja kubanga mwijjusa Third TV UG Third UG News na YouTube channel zange mukyala yatiddwa bagamba ati omugezi wa police omugezi wa Kampala Metropolitan Police SSP Patrick Onyango avudde nategeeza nga police bwetandise okubanga enonyiza kugambibwa okubeera ettemu eryakoleddwa ku mukyala asangiddwa okuliraana ku ttaawo lya gender mu Kamuli ezone kireka ward Namugongo division district ye Wakiso mukyala atemena myaka nga 3 asangiddwa nga asuliddwa ku kubo nga talina kimwogerako omulambo gwe gutwaliddwa mu ggwanika e Mulago okunoonyereza okuliwo akulaga nti yandibanga yakubiddwa ekintu ku mutwe bwe yabadde adduka omuntu yenna amumanyi omukyala poliisi emusabye akole ki agende ku poliisi ekireka oba poliisi emuli okumpi omukyala yatiddwa kiraga nti Agnes bamuyita Agnes yabadde akedde kubanga akola dduyiro omukyalo ono yatiddwa mu Bukambwe bamukubye peeva Agnes Nantongo era nga bagamba nti kizibwe akugamba that's Agnes Nantongo, the daughter of my late cousin brother Kamunega David of Kewatule. She was killed by Peva thugs as she was on her way home from work. Abamu bagamba nti omukyalo ne yabadde ali mukola dduyiro ate abalala bagamba nti yabadde ava kukola ebintu tebitegereka bulungi poliisi agamba nti genda kubeekola okunoonyiza okwenjawo okulaba Agnes Nantongo omugenzi ssaawa zino yabadde ava kukola yabadde ali mukola dduyiro Peva zongedde okubanga zikubibwa abantu mbetundu bye Namuŋŋoona mu ttaawo simanyanga wali ekatwe mu ttaawo awo wali ettaawo eryekatwe obudde bwe buziba nawakwata singa bateekawo kamataala bagamba dda abakulira ekibuga Kampala okuteekawo ku mataala awantu awo kubanga kafuka kati abantu bangi bakubirawo Peva lwakuba abasinga tetubamanyi nabbamanya tetubamanyi naye abantu bangi bakubirawo zi Peva zaawo nababanyakulako ensawo zaabwe nabanyakulako amasimu bavubuka bategerawo abayayi bategerawo ne baleka bakuba abantu zi Peva amayinja ga minzaani ettaawo ly'ekatwe enzikiza ekwata nnyo obudde bwe buziba ettaawo ly'ekatwe ettaawo ly'ekatwe oguzikiza gubeera wali bale muteekawo amataala wonna wakwata oguzikiza abatemu beetu bateegaawo ne baleka bakalakata abantu amayinja ga minzaani ku mitwe ne zi Pevas abateekateekera ekibuga bavanga bagamba nti banange abakesizi nti banange muntu nyambi mututeeka amataala ku Northern bypass naye bakubira abantu zi Pevas ku ttaawo ly'ekatwe bakubira abantu zi Pevas bakesikesi ebaagira buladda ebeeko kyekula naye yafuuka kwegamba yafuuka kyesirikidde alema okubanga ewuliza ensonga z'abantu naye ng'abantu bangi bakubirawo zi Pevas abasinga ne baluzinga obulamu bwabwe lwakuba tumanyako bamu na bamu naye abantu bangi bakola ki bakubirawo zi Pevas bandibadde bakola ki bandibadde bateekateeka okubanga bayamba naye nga batira abantu ebitaala awo ku ttaawo ly'ekatwe nga avudde ng'ezikusatire ndi wa Nakazibwe ne muwala we essaawa zino weetegereza obulungi Nakazibwe kiraga nti muwala we nzigamba yamusinga n'obukulu abasinga bawunyisa nga bagamba nti Nakazibwe ng'okulampola Nakazibwe akulampola tumuwulidde naffe tuno tukuze naye mukyala akyaliwo twagala kumwekanakana naffe mukyala eri abakyala nga bakaddiwa bulungi baba Juliana Banamubiru Nakazibwe wali omukyala bamuyita Simanga Aisha Kyomuhangi asanyira mbakayimbira Dramakitaz abo abakyala tukuze tubalabanga mu firimu bwawe nga bazannya bamu nga bakola ku TV naye abakyala tebakula tugenda kula tukaddiwe nga abakyala bo tebakula oba kiki
balinga bwe bakuba empisondi za emyaka gye bagisibira wamu dengera nakazibwe muwala we agenda kumuyisa agenda kumuyisa omukazi takaddiwa bannange eva abamyaka 3 tukuze twandika okubalaba nga tuli mu 2,000 bano basicha batandise okubanga bakola ebintu bya mu 2,000 nga ffe twakazaalibwa buzaalibwa naffe tukuze tutuno tunatera okubayisa nga bo bali awo bakanya kuzaala bazaala nitibakaddiwa tugambi mbimunange bitrending abantu bangi bavudde nga beekola ki beewuunya olwafalira nakazibwe ng'egyasalamu emyaka bagamba nti nakazibwe emyaka ogisazisa ki okubanga tokaddiwa osazisa najjolo osazisa jambiya osazisa luso osazisa ki beebuuza osazisa ki emyaka ogisazisa ki kugambi takaddiwa abasinga bangi bakola ki bakyewuja okubanga n'abaana be bagala kukula bakole ki bamuyise nga yetakaddiwa munange byebyo Farida agamba nti bannange just kwefuwako sina myaka gyensala like ngo commentinga to subscribe ngo nyigene kale nakazibwe ne muwala we onzigamba muwala we munange ye mukulu kuye subscribe ngo nyige kale mweraba